kumeka train call. Naye zine entalo zisusse mu bamawulire. So kati Junior atabuse n'omukuza. Kasuku. Kasuku anti yavuddeyo n'akola statement. Ankowa yakola atya yanta teri agenda kuta. Teri agenda kuta naye family eguddemu nabe olutalo luzempo ziluli bali batabukira kimoze. Baina bali batabuka Kasuku ne Junior. Abali batabuka bigambo. Kasuku alinga moze ne bigambo bali bati. So Junior awera agambye Kasuku asobola okuleetera bapenge babalista timo n'abalala bangi nabo bakuvume. So kati fenga abakola obuntu ngera bwe tuliwo ntife tukolera mu ntalo tuwajja Kampala kunoonya sente tunoonya views luno olutalo lwa Kasuku naye nedda terugenda kukola. Kasuku tasobola vuma Junior agenda ovuma yekka Kasuku naye lunaakula kuba bwe luba lukuze luba lugenda tukolera. Tuba tujja kunoonya kwavuma Kasuku naye tajja tugamba kintu kyonna naye nga ffe ennabe yagudde dda mu YouTubers obuntu bugenda beerera ddala butono okola ne mulabe wooli oli n'anyiiga nange entalo zino tetusobola zeeliminatinga ne tumanya nti omuntu gw'ofunamu views togenda muyingira bannange tugenda kukola tutya naye Kasuku katukunoonya otuweeyo akantu omukuza bakugobye kyokka bakugobye tugenda mu Eid empozi Eid tugenda wa Uncle Salom Kasuku bakugobye oba tunoonye ku Junior tuweeyo akantu Junior baby Junior we are coming otuweeyo akantu olunaku olw'enkya tulabe ovume ku mukuzawo tulabe kuba omukuza naye asusse omukuza asusse naye nkubuulire guno omulimu teguli mu mukwano gwo lwakafe abantu abamu tebabitegeera mukwano gwo abamukwano gwo because we mmala okukola story nze waliwo story Kasuku zammala okukola n'ampeereza message namukasa kino oyaba mukwano gwo naye eno tuba tuli mu views lwakwa kati abantu tetukitegeera era abaddeyo n'agamba naye Nagundi yayogedde bubi ffe bwe tumala okweyogerako oli akubira namukasa mpozi mulimu abatakikola oli ng'ayagala just kulumba naye kati example gye nsobola owa ya Kasuku bwe nabadde mu byaba abaddaaya yaŋŋambye namukasa tugenda kukola tutya. He took the initiative to look for me tulabe kiki tugenda okukola. So amawulire bwegati bwe gali omuntu omuyingira naye nga just views eno ne munyumya bwe ndowooza naye olutalo tululinde ekiddako Junior tumunoonye tugenda bawa ku bigambo bya Junior nga mukaawu okukira omususa kati ate n'ekirala kyensembyayo penge ngenda kukolera oba live number lwaki tonvaako penge ebigambo ayogera biyitirivu bwe biti musima ab'olugambo nze siri wa lugambo kirwo nina namukasa waawe nawulidde nno ne mutabani w'omulaala nnyingira naye bannange mbwa kwewa ddembe nakuwulira bbugumu nga liri mu ffumbiro n'abeera mu vvu woza sina ludda bove wange bodde wa Shalom bove wa Shalom bodde wa Ntambi beera nabo futu wagaza kibeera nabo woza ankowa yanta ankowa ya obadde otuwaki kyamaanyi nnyo woza ankowa yanta obadde otuwaki beera nabo totumalaako mirembe ate ffe oba otunoonyezaaki kati nkomewo kwe banvumedde amazi kati nkomewo siina gwe neetaaga wano siina YouTuber gwe neetaaga atasobola kukola nange ng'ogenda bw'oleeta abanvuma nga ndeeta abakuvuma nina empisa embi oba nina nnungi siina gye nsula bye mumanyira abantu ebyo mujja wano ne mutali
Banaffe abagoberera Biva Organic and Naturals Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Hamokasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tuyina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Senjobe ku Megatron koli subscribinga likinga kurama ule agesigika musibye mutya mugamba mutyana mukasa wano baby oli guy omwala ayakasoko kugwako mu True Love yenze mwenyini so lunako olwaleero tulina nambwayo nze nalimbira byeko nga basajja baagala abawala basajja bannaabo ngate bafumbo bonna laba nnono nze nina omusajja omufumbo gwe manya ali ebisiyaga lwakuba nako okwegobagana n'abantu. Yes. But Salongo ne Megatron mwetereze. Bino ebintu sibyagadde. Nze ng'omuntu gw'obyagadde. Nze sibirinako buzibu. Nze ngenda na kigenda ninga bus. Wekusanze wotuulira. So how are you darling? I'm okay. How are you nambwayo? Wiki ogimazeeko ng'omusajja taliiwo. Banayi. Njachi kujjukizanga. Nti oli mu long distance relationship. Yes, but kiri bulungi, we are okay. Tuli bulungi. Waliwo n'abagambye mbu bbawo ke yagenze bw'atyo tagenda kudda. Bwe bagambye. Bwe bagamba. Balowooza abasajja baabwe ab'ebwayisa abakwabula n'owange yankwabula kwabula. Mkwano, byensiba mbagamba. Abaana nnamu kasono. Ejjanzi welibuukira enzige si weebuukira, yes. Oba lwaki abantu babeera nnyo negative mu relationship z'abantu. Nalaba abantu nga beeyagala, nalaba abantu nga batambula bulungi bawunya bulungi bali bonna nakubawo okugamba mbububu. Fitina y'abakazi abazaalako n'abaadiba. Fitina yeebatawaanya kati yalowooza bwe yafuuka single mother naawe ojja bbeera single mother. Yalowooza bwe yazaala mu basajja basatu abaana naawe ojja zaala mu basajja basatu abaana. Fitina y'abakazi. Naye njagala obbakakasa nti tugenda kuba provinga wrong. Buli mwaka. Buli kadde. Ne Jubilee ejja tujja kuza Jubilee. Ebeera ya myaka 15 25. Kugambe ffe tuli baakufa bukadde. Gwe n'omwami. N'omwami. Omwana Namukasa. Buli lukya nze Metron oyongera kuŋŋumya nti ku lutikko tulina okutuuka. Laavu weeri ate nga buli kimu kigenda tambula nga bwe twakibala. What? Nga ne Mukama atukwatiddemu. Ate ekyo mukisa omulungi omwami wange musabi nange ndi musabi. Yes. Mukulikeyo mu EP. Twavaayo. Olabye Doreen Kabaleba ng'akuba mamizo. Namulabye. N'ogamba yeesiga ki? Buli muntu alina gwe yeesiga. Kati abantu abali e Bulaaya ne Bwavuma ali e Kampala ate agenda mujjawo. Waliwo nno be bavuma n'agamba okomye ku nze ogenda okulaba nga bamudipoting leka naawe nambwayo tetukipika wadde bali bagagga baffe. Wadde bagagga baffe. Tetukipika. Tebalina bagenda. Tolabangayo muntu wavuma muntu n'amusuubiza okomye ku nze. Singa lumbu yali wano. Singa lumbu yali mukomera. Tetukipika. Ojjukira ono omusajja wa internal affair bwe yagamba mbwe essaawa yonna ennyonyi eddako ya lumbuye nga twalinda lumbuye. Lumbuye akyali erina obutuubu obutono. Tetukipika tekiriiyo. Why did she abuse her? Mbu yagambye mbwe engoye biki. Buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu bye. No, buli muntu waddembe okwambala kyayagala. Yes. As long as awulidde nga. As long as you're comfortable. Omuntu agenda ova ewaka nga yeerabye mu mmira. N'agamba kano kennyambadde kappedo olwaleero keeko nkasomodde kasomino. But Mamizu was smart. Definitely. Kati yabadde ayagala ayambale boarding. And that lady has a nice body. Nyo. Okuvaamu abaana abataano naye ng'osigala ng'oli oti. Nze namulaba ku EP gundi ku album bali bagitibata gye twali. Listeners a smile. Yes, break the chain. Listeners a smile listening album.
ne cross and rhyme omukyala ng'ayambadde akantu no bra temwali kaleero mami yali tataddemu abaana bataano ng'afaanana bw'ati omuntu tugenda zaala abaana babiri bangi omu n'oyiika naye ng'olina naye nze bwe naatuuka nga ntuuse tayimu y'okuzaala ngenda kukuba jimu sigenda kukkiriza kukaddiwa ne mukasi olaba nnyo firimu z'ekinigeria nedda bw'okuba jimu wallahi nze nina omuntu akuba jimu naye omubiri gwe guli wamu ayina abaana aba naye alinga mamizu n'omubiri gwa prima by the way guli fine gwe tomulaba guli okay kasuta weekipingira mu jimu naye buli woozala n'obeera agadibye nga lye era ogenda bbeera bwotyo naye nze bwe naatuuka okuzala come 2030 bwe sizaala mu 2030 yes 23 mumpeemu emyaka 5 nzaale ate olowooza giri wala only 5 years ngenda beera ready nzaale olwo ngende mu jimu tolaba nti saagala jimu ready olinda ki okola kyogenda mu jimu okuzaala saagala kupakukira baana nange kennyini nkyali mwana omusajja wange ninga mwana alina omwana asooka ate mwongera omwana owokubiri olyoka olaba abaana babiri webagenda omutawaanya kisebo mukuliko ewakojja kimbowa twavuddeyo naye mukwana kojja kimbowa yayise namungi w'omuntu babaddeeyo nze wankubidde mutima nentuuka kankireke nengenda mu massage nabadde ngenda okukola scrub nengenda massage ne waxing wabadde n'omulenzi wo nakulabye olina ediriisa mutuwe ku ssente kenzo baŋŋambye wiiki eri ewedde yafuna ssente ate omulenzi wange okijjeewo omulenzi weddi kenzo gomanyi ekyo ekintu nti kyabuyiza omuntu nangamba omulenzi wange eddi kenzo sizirika ne bantwala ne mu ambulance that guy is married tewalaba omukolo gwe I know he's married I know he's married nze ndeka munnaye tonteekako bintuntu oyagala bankuba amasasi batulise ffenna tufe naye bannange kenzo atuwe ku nkalu omwami musuuza atuwe ku nkalu nambwayo tulimba luli wannimba ku buya kasomero kati wuno ova kungamba tugenda gende wedi kenzo atuwe ku nkalu era ogenda mu malirizo tugendeyo ddi leero ogenda mu kusaba bannange no anti wenva mu kusaba olweggulo namukasa nabatanza agenda kusuwinga aliwa biriyo waliwo misunderstanding eyali but I think we sorted it out wamukubiddeko ku simu twabisootize kyensobola okwogera mwayogedde twabisootize naye nga bagamba okuva bbaawe wagenza otandise okubeera violent luli eri obadde weekomumma nga weetereezaako weekwatakwatako olw'omusajja obbeerawo ngenda nambwayo nkubulire kati kino like gwe nkubuulira buli kimu inayingira amawulire nakola entalo nyingi that I believe nakolanga story nga sirinaamu ka buntu kati nentuuka nga buli kimu kifunye erinnya ndifunye nentuuka nga ak'obuntu nkalina naye nga biri bye nakola emabega tebigenda kunzikiriza bbeera musanyufu wendi but why did you body shame your fellow woman? I didn't the problem waliwo muwala the moment you say omuntu ayambala akabina obeera ng'omwambudde n'omulaga ensi nze basibye bagamba nga bwe nnyambala akabina no anti nakyo bakikola mu bukyamu ate bakikola just it is not okay. I thought it was okay because era kyovulaba statement bwe nagamba nti ayambala akabina bwe yamuoffendinga navayo ne ngamba sorry why nze baali batuuka abantu namukasa ayambala akabina namukasa ayambala akabina I was okay with it nga sikiraba mu buzibu ne bwe mba nyambala akabina kabaka baali bakikola kulwanyisa cause wali olina ebintu byokola ebyamaanyi naye but it is not okay to body shame your fellow woman bwogamba omuntu nti ayambala akabina oba body shame nze obeera omwambudde omulaza abantu I didn't know kyovulaba statements eyo nagyogera kuba nze baali bakiŋŋamba nze kati tekikyakola mawulire namukasa ayambala akabina namukasa ayambala akabina because nkimanyi sikola ki sambala kabina omubiri gwange ne bwojja n'onkwatako anaawe yasirina kabina ne bw'abanga takikola kati omuntu ali yajja kugamba ajja mulanga ayambadde bulungi ayambadde kafika kagamba nti ako kabina that's why navayo luli ku radio nentuusa okwetonda kwange gyali and it was genuine nze nno soogera sole bwemba saagala kuba manyi jjajja wange nja mukubira essimu asabe sango bajije omanyi epapula byanene bya defamation mujajja wange ejja mukubira essimu asabe biwera n'abiri
okubira jjajja nkubira jjajja nga mugamba jjajja bampadde ekipapula saba anti jjajja wange mukatulisi bannanga ayagala sapule ayina eno eyaka ekino nga amasannyalaze gavuddeko ne kaako oluntu lwa guliini ayina eno ayina yeezu mu gundi naye nti era waliwo kyojja okukola namu nga ne saala tejjayita tekisoboka kati kankubulire ennambwayo nze ndi mulokole kyeri kitasoboka kati kankubulire ne Bible egamba kati mulimu ebintu bye sikyakola but kyekyo kyenkugambye nti past gye nakola eri ejja ekuhantinga nti nalumya abantu nga ndi ku TV nagivaako naye emisango gya TV gikyangoberera yakola bwati gundi naye nga wabikolera eri yakola bwati gundi naye nga wabikolera eri naye ngeno wuliro yagala beera kitonde kijja okola amawulire go agali babadde bagamba oluva mwami Das bwe yagenze tokyagambwako omwami wange nno tabyagala byantalo anti ndaba ozzeemu wenna togambako kyovalaba biri ebintu ebikadde byebivaayo ate n'abantu just boogezi bigambo banoonya okundiisa amatu bakira kundiisa amatu gambuzi okundiisa engo oba okola biki bakyogera batya abagaana nti siri muganda pure okimanyi nti siri muganda dda ndimu olunyalwanda ndimu olunyalwanda aba muhutu mutuusi nti mama wange yali munyalwanda gondaba ennyindo yange y'abaganda balayika bano abalunda ente abataasha omukyala kinkadde nalulabye naye oli asabula wonna woli you are very much oli akuba kugobala oli timuki omanyi naye manyi yasize okunyumira waliwo enjogera egamba bina ono mukikwano gwa bina yani dodo dodo akasuka ebizuka tine bwotafaayo ekyo ekikazi ekikadde alina ne colors nyingi mu face ng'abanake dodo kiki olinaga naye nagenza olaba mu comment bagamba nti omukyala kimpadde bamuwalanira bbaawo omuto empalana eyo mukama nyinza kwogera ki bagende mu maaso naye gwe toyagala mukyala kimpadde anti nze siina muntu gwe anti mukyala kimpadde yawasuuna ettaka ate nga akuvuma kati ate nga lwaki oli we baba bamuwadde nze kinkwatira anti yali mbw akuvuma nabiwulira mbugwe n'omukyala kimpadde anti alina we yagamba Misery Love Company ng'agamba mbuye gwe mbwefunye kampani yange ng'agamba be bamanyi n'entalo zaabwe byonna bye bakola mama doda akasuka ebizuka n'omukyala oyo naye ayagala nnyo entalo alinga waliwo kano kennalabi asuse naye entalo bannakadawunload naye asiba enviiri kandaba obannakadawunload asiba enviiri nze omanyi munnange ebintu by'entalo ebyo nze sibisobola naye nga ki kamala oteekako waneeno ddata asiba enviiri bateekeko wigge bakola obuviiri bwo ezo enviiri zimulabisa ng'omukulu naye nga waliwo abantu agamba olutalo olwo era like simanyi brand you shouldn't do like that but when a person steps low you also step low gwali mukumanyira kyokka erinnya ly'ataaliga namuwa erinnya lya mukyala kimpadde ate lwaki aliga yasinga oddukozesa yasinga aliwo omusajja muzaalimu omwana nyabo naye mama wagisa omulenzi w'omuntu omuntu oba omuyina omukuba abantu mu maaso naye yafuna akalenzi ke kamuwulira omukuba abantu mu maaso mbubbi naye yeegwisa ku basajja mu buli wasoma nga ate bwakwate naye nze ndi ttiimu sirina ttiimu naye nga bonna mbaagala nze just naye lwakuba omukyala oyo yampeteramuko
nera kubanze siremezaamu yagamba ki mbwa babagamba bafe mu bufumbo naffe tutuno tubuyingira wali ebibiri ebintu n'amala naga bannange mwana wange byabadde fake akampeteramu emirundi ekya of which everyone has to get married naye lwakuba tannansanga ng'ezewaffe ez'emmamba zaavuddeko ojja muweteramu nga waya zaavuddeko bulungi onaamukola ki oli mugagga onaamugjako ssente ze kati ate omugagga omukola wange iwa nambwayo era ojja muvuma asigale ne ssente tokkiriza muntu asigale ng'ali nambwayo wulira tokkiriza muntu kumanyira mbu lwakuba mugagga one nze amafuta agange si yagangulira gyensula si yansasulirayo kyendya si yakigula ne bwe mansazeewo otambula si yangulira tiketi y'ennyonyi tokkirizanga muntu ne bwaba mugagga hama omulaba nti mugagga naye obugagga bwe buyamba ye sinze tokkirizanga muntu kuteeka wansi nti lwakuba kusinga ssente benzi ye yiye nawe nyumira mu kahali yako avuga benzi toddamu hama avuga benzi ate sigira babako mu Uganda tokkirizanga muntu kuteeka wansi mbu lwakuba alina ssente ziyamba ye zaali zikuyambyeko ezizo si ze zikuyamba kati beera mugagga nekyolina nze ndi mukufuna ekitono kyemba nakyo bwe ngenda ku mafuta nempulira nga nina 5 gye nteekamu ye bw'agenda ku mafuta n'afuna full tanka n'agiteekamu yagituulamu waliwo abagamba olutalo luno tulukumemu oba tululeke lubadde lunyuma okukumamu ng'oli ku sayidi yani naye nze sobola n'obeera sayidi ya mukyala kimpadde oli nze wabeera ssente wembeera kati ate yankola kiyanzitira beewaffe tewali gwe yanzitira nze ampe ssente muyambe bano ngenda bakolako naye olutalo alwesobolera nedda buli lukyandaba ateekayo talusobola olutalo tubalulwana bwe lutyo nze namukasa wedda mmanyi entalo gwe mpangisaamu olabe ojja tuuka onkubira ongambe kimala kugambe emmalayo ssente zo tonsirisa ongambe mukama wange kammaleyo ogusemba nze tweterezezza noono nga aliwa nze nkugamba bwe mba twakiriziganyiza ebigambo 100 bye mmalayo so noona ssente za mukama wange naye olutalo olwo lubadde lunyumamu osuubula ne wabaawo abulusuubula lwaki tolusuubula lwaki sigenda dusuubula kubanga bali si mikwano gyange n'oli si mukwano gwange kati lwaki mba nnyingira olutalo olutakwata ewali ssente woogwa anaakuwa akasente singa kubaddeko omunga mukwano gwange nandi muviiriddeyo ne muyiirawo bboni n'ovuma nedda si kuvuma kuvoola nze wali ompuliddeko nga ngamba nti oli musiru nkukakkanya nkugamba ebigambo ebikufiitingamu bwe biti naye kati otunulira mukyala kimpadde atunda ettaka lye ne bali bakole byabwe anaasinga munneyo anaamuvaako naye omukyala kimpadde alinayo wiini emu agirina asula mu muto gwa musajja ate omulala asulanga nze empewo etutta ekiro nange nalinga mukyala kimpadde naye kati benzi lyagenda kati wini esooka ng'ebigambo byonna tebinnajja kati nze ndi balance sina sayidi kwendi omukyala oli simulinako buzibu ne bano sibalinaako buzibu kati bwe tudda bwe tuti ku boodi omukyala kimpadde mufumbo ate ono adaliza bibuuza okiraba kati ate bonna bannange mbabuulire yona mbeeredde kinayewatangaale naawe sibayagala kukwata ku bbeere lya nnambwa fawaawo watangaale wakola amba ndi bubi akola bwati buli kaseera ndi wakwata ku mabeere ziringa mutimagwamoko nze nakolera ddala obulega si kyabwambala nteekamu kasaati munda nakoowa obulega oli lubuto nakoowa obulega ndeka nkole bulungi kyokka no bwakola bwati oba ayagala olikwateko lisisirisa Saalongo andiko sitegeera byaŋŋamba naye no weegendereze Saalongo yajja kukwana ajja kukwana nedda ne bwanankwana akireke obeere ne laavu y'ekibanda akireke ndi mulaavu n'ekibanda naye mukazi wa Saalongo mulungi tubadde tukyali ku boodi kati nga tugeze ku boodi because Bina Dodo si mikwano gyange kiri but we are okay sibalinaako buzibu n'oli omukyala simulinako buzibu naye bwe tugenda bwe tuti ku boodi omanyi ng'onayingira olutalo osooka n'obala mulabewo kati ekisooka mulabe waabwe gwe balina n'omanya nti tuggwera wa yes kati mukyala kimpadde ekisooka she's happily married awo n'empeta akeera n'agikola n'agamba
Ana lero nkedde kolera mwami kati. Aine ngejja kola mwa omukyalo yalumya. Naye lumya. Nzize mabega we. Lumya mukwano sibuli simu obufumbo simu nnyo nti buli makago baamu. No owo ekyokubiri. Oli ali happy married atono. Sikudaliza. Wanje obadde ogamba ki Megatron? Ekigamba akimizi. Bali sikudaliza. Chechi. Kudaliza bato ina mutufu izo bera nange bwe bigana novaawo. Kati oli alina tight entuufu. Era we bayita abafu meeting yaba. Mwana gwe si byangu. Museveni atufuze bubi. Bwe bayita abakyala abafumbo oli avaayo. Ngagumidde n'olulenzi lwe. Kati bw'oba ate nga lwa brown. Yes. Omusajja omweru muveeko gwe. Atali na bbaawe. American height ever smart mulenzi muto. Tono. But olabya waba senta zirina tenga zirina tayagaliza. Tono. Ochirabye nambwayo. Ene shenyumidde. Kati mukyala kimpadde waba kubye ticket. Number 2. Happily married. Number 2. Financially stable. She's financially stable. Simanyo balno oluwona. Osubudde nnyo entalo. Naye luyinza okutwala nga lwabadde otwala Junior ne Puzzle. Kale. Nze bonna sirina side nkulaga advantages oli n'ezaabano. Financially stable. Tuli ku mukyala kimpadde gye tusookedde. Financially stable. Nabalaba bagende South Africa ne family yaabwe yonna. South Africa si munnyo nti Dubai. Kannange South Africa otwalayo nno ne bank statement. Nanti kye ngamba. Si Dubai nti visa ogifunira ku WhatsApp. Ate kulimbe zinagenda ke Dubai visa nagifunira ku WhatsApp. Eyabinkolerako yafuna visa nagisindikira ku WhatsApp. Be already. Number 3. Number 3 alina family. Omanye kigambo nti aina family. Bwe bigenda obubi amanya agenda kusanga abantu be bamuwe hage waka. Awo akyakutte bulungi. Kati bw'oba oli mu mulumba manya ebintu bisatu abirina. Kati tuddeko side y'abanyinaze. Katonda namba kati leta kubya bannamawulire bannaffe tuyongereyo. Satenga twegomba tetukutuuka oli Katonda tekiribawo adenga sechuka namba yonzijukidde bali bakusuuwiza nyabo. Bali bansuwinze. Oli tomwagala yali akusuuwinze. Wamusuuwinga n'amala n'akukusinga. Naye n'akuddiza ekipapula. Kimaziina. Kitegeeza abeno tubaagalira ddala. Nze siina gwe saagala. Gwe nkumanyi oli muyaaye ghetto youth. Alright, ndi muyaaye ki? Oli mufumbo. Oli omulala gwakola naye. Nyep. Birds of the same feathers. Mama, omukyala kimpadde nga abakubira walamu ebyo ebisatu. Tukirize tugaane. Marriage is an achievement. It is. Everyone wants to get married. Yes. Just to be tab. Bakubineno sibino simanya nzaddemu abaana. Naye omukazi mufumbo wa mpeta 2 zimuli ku mukono. Eyo kwanjula kweri? Neyo bufumbo kwennyini. Okukyala n'obufumbo. N'obufumbo empete entukuvu. Ebintu abirira kwala aline Yesu amubeerawo bali n'asanyuka. Nanti kati fa abatabanga nga tebannakuwasa Yesu abeerawo ng'akaaba. Amaziga ga Yesu gatuli ku mutwe. Ati twegata tebatuwasizza. Tubaveeko abantu abo naye bana omukyala oli. Ze mbadde ngamba tumuleke. Aliwo yino. Ono wakubiri. Omukyala kimpadde. Lwakuba naye ayagala nnyo entalo but ayina ebintu by'omutunuulirako. Ayina strategies. Ayina n'ebintu by'omutunuulirako. Nga buli mukazi yandiyagadde obufumbo. Tukkirize tugaane. Teri mukazi atayagala muwase era temuddeeyo ne mugalele. Mukyala kimpadde. Tolaba nti nange nagamba saagala byakwanjula. At least I want that court marriage. Yes. Omanyi kye kitegeeza ng'okamba mukyala gundi nga byaddala va ku bino bye twerimbalimba nobeera n'akasajja kaakampi ne mubeera ku simu mukyala wange ogamba otya kuki nga Yesu abeera akaaba nga mwegatta.
Mukyalo oyo ayina ezo za achievements zenene having a family being married. Ebintu eba achievement. Si munyo nti buli omwabifuna. And every tufukamira eri Katonda kubisaba. Era nkubulira abakazi fenna nga tonnafumbirwa. Buli wofukamira wansi ku mavivi ogamba mukama mpa omusajja agenda okumpasa. Yes. Kati omukyalo oyo achievements ezaziri. Kati mwoba omulumba ekyo nakyo kikubeeremu mu mutwe. Naye nakuba alina gwe yagambye ekisajja kikola ki? Alina kye yavumyeyo. Naye akendeeza entalo. Entalo nennyingi si nnungi by the way. No, talumba. Abamulumba baddamu. Talumba, tatera kulumba. Tatera. Nye nange yannumba naye nga sina kye mukoze lwakubanze siremeza. Anti wali omwogeddeko. Me, I have no problem with her by the way. And ayina family mufumbo. Those two things, achievement nene eriside y'omukyala. Ne bw'ovaayo n'omukuba tteeka nti mukulu naye mukulu mufumbo. Waliwo abakula ng'ofumbo tebuli. Waliwo omukulu gy'ali senga wange. Ayina abaana 8 basajja 8 si mufumbo. Awoza nti mukama alinviirayo n'enfumbira ku myaka 4. Abula senga. Mukazi wa Ntambi bamututte. Oli ow'ebizigo. Yalina mukulu. Ntambi naawe adaliza. Akyaza. Ntambi is not married. Ntambi is not married. Akyaza bukyaza. Kasobola Ntambi bufumba wanka alinga nze. Nawe wanka. Nali mpanka naye kati nasettlinga. Nze nali sisettlinga ngambuka ninga tena. Omusajja akola buli kimu. Ye nafuna n'omusajja eyantegeera nze nina ebintu omusajja oyo byanjagaddeko ne byansonyiye nga byesobola kuvaayo ne ngamba n'ogamba omusajja nansonyiwa kino ne kino ne kino. Yono omuntu gwe nina obbeera naye. Era sisuubira kuddamu buyaayo. Omusajja yatuuse n'atandika okuwanba naye Namukasa is a good girl. Banange Namukasa afukamira. Nga lwaki sifukamira? Nze nambwayo munnange enfukamira nze nakula ndaba mama wange bye yakolanga era bye mbadde nkola. Ngankera nenfukamira ne mugamba wasize otya ssebo. Kulikayo ng'akomyewo nenfukamira. Emmere mba nfukamidde. No, temuyina dining. Nga njiteekawo laba nno. Ng'ofukamira ku dining. Ku katebe ebbali nenfukamira. N'omunywesaako. Mukwano. Nze ravu yange yabajjajja. Era omusajja nze nkubulira teri musajja asobola kwerabira Namukasa. Nze ndi muntu mulungi. Teri musajja asobola kwerabira Namukasa. Ne bwe tuli batwawukanye n'omuntu yenna bonna abantu bejawukanye nabo bakimanyi. Nze nange ya achievement njirina. Ekyo. Teri musajja ne bw'abaani aneerabira. At least mugattako nembayo n'ebintu bye nakola nga tali bisanga mu bakazi balala. Kati mwe mwanga like yayitafunangako na musajja amufukamirira. Yes. Abakazi nga beefula bakyala kimpadde. Nayimirira nga omwami amazzi ati yenna n'agamuyira mu kirere. Yes. Kakana musajja aba musajja lwako obuzibu bwe twafuna mbu simanya gender balance, simanya liberation, simanya batujja mufumbiro, simanya biki. Ebyo tebikola by the way. Omukazi osigala oli mukazi. Ebyo bye mugenda okukinala mugenda kudiba. Omukazi asigala mukazi. Namba ebo boyagala relationship yekole leko omusajja abeera omusajja. Naye bwe mwagala obbeera abasajja ababiri. Ate gwe ng'omusajja tovaako ssente anti abakazi twagala obbeera abasajja ate nga tetuvaako ssente. Nga n'ez'obutungulu ozisaba musajja. Munaalaba. Ate mulekeraawo saba abasajja ssente ez'okumwokumu. Namba olaba mu relationship tosaba nnyo omusajja ssente omanyi lwaki? Omusajja agenda tuuka akulabe nga tolina ky'omugattako. Lekeraawo saba ssente ez'okumwokumu. Saba ekisaanidde era nsaba ku ssente. Kayisiza. Osaba ku ssente? Nsaba ku ssente. Daddy. Nsaba ku ssente. Naye mama ngampa. Tomutyobola bw'otyo tolina nnamba. Naye mama wangampa. Njagala laga bakazi. Omusajja ne bw'aba akuwadde akatambaala ka appreciating mu public. She appreciating mu public. Nze mama wange yampa bottle. Eriko obumasaamasa. Nze wakatambaala agira akaleka. Mukwano
buli wokayisa bwoti maaso genda bombo jukira nakaleke nambwayo kubeera mbajja tambula wali kangweko akaleke kati nonze kankubulira ekintu kye bampadde tekingwako akaleke hey nambwayo laba obuzibu tulina twagadde nnyo sente tuleke tuzaagale yagala sente ekisaanidde mugenda kwegobako abasajja bagende no omuntu ojja funa omuntu akusobola namukasa ebyo byobuulira abaana abo bwola bireke mbirekerawo nambwayo babuutitira ebibyo no omuntu bweteekawo principles zo nti nze kineno kyenjagala omusajja jjozi musomere bw'aba tasobola agende naye musajja yenna alina okimanya nti omukazi bamuwa teri musajja kati kambuuze obeera n'omusajja omwezi gugweko nga takwadde sente z'amafuta kati amanya amafuta ogajjawa kyekyo kyenkugamba mulimu ebintu ebimu nga n'omusajja ne bwoba tomusaba nze siberangako mu relationship nensaba musajja sente kubanga mmanyi omusajja ategeera ekimala omanya nti mukazi wange avuga emmotoka kika kyenywetya ampaddeyo enkalu musajja alina okwerowooleza kyekyo kyembadde nkwagalasaagala ate weefuule nti abaana abo bwala tebalina kufuna kye balina kati nedda nze namukasa ebizigo bye neesiga package yakakadde omusajja ajje nga tagisobola andeke aba alina okuwa ku sente andeke omusajja alina n'okugenda bayidawo omukazi ebizigo ne ku mpale z'omunda oyagala mpite bwereere bwebali ebintu byombiise bwereere bigwemu ebbugumu okuuma otya ebbugumu mu giri embaata nga liri bweru no set your standards as a woman omusajja ajja okujja gy'oli ajja kutulamu agambe nambwayo no si owaaluli okyegedde muyingira ensawo yange esobola buli omu yeepikire gw'anaasobola bw'eba tesobola beerakaawo nga weegomba nze nina omusajja yali antawaanya mabega ng'omwami wange sinamufuna ne mugamba okimanyize mu mwaka ntravelinga emirundi 3 onaakisobola mbwawo bojja tambula mugumu n'ensirika ne mugamba okimanyi buli mwaka nkyusa ku mmotoka simanya ate ezo sente zoyagala okyusaamu emmotoka tusobola olundamu obumyu ne mugamba noonya asobola olunda obumyu olabye kyenkugamba noonya asobola olunda obumyu as a woman set your standards omanye nti nambwayo nyambala kino okolesa si yenzo owaaluli omusajja ajja okujja era ajja kujja mu level omusajja mugamba nze birthday yange sibeera mu Uganda bwe batosobola kitegeera bwe nkubuuliramu ne ngamba nze mu mwaka manjagala travelingamu emirundi 3 bwe mpulira ng'ogamba manya tetugenda kusobolekana obeerewo nga tolina so ono ajja okujja afuuke ebbaawo akudraining mentally oshegedde physically emotionally ate amala akusulayo nga tolina kyokoze eki ate omusajja omwavu alina ebigambo nze nayagalako saayagala wabula yali ankwano oyo gwenkunyumiriza mbusima tulunda obumyu ng'alina ebigambo olaba obumyu obwo bwobuwa obudde nze kyengamba abakazi as a woman set your standards omanye nti nno kineno kyenjagala kyenina okukola wadde ng'omusajja taliiwo you can be you when you don't depend on him omusajja bw'anaaba ajja kwongerezaako bwongereza wakyali abakazi abadipendinga ku basajja nyabo nze munnange sisobola I don't bebasinga ne bwe mba mulina simudipendingako nti lwakuba n'omusajja alina okumanya nti ozze mu bulamu bw'omukazi oyagala ofiitingemu kola ebikufiitingisaamu yagambye kasu njakala ekiwala ekyo ekyali kikasuuna bbeeyi munkubye enkikwe bannaaja naye muba mugenda kweyagala ne Lwasa nambwayo ogenda wumba relationship ogirabamu nze njiraba sigenda wumba ebyebintu binzikiriza nti Lwasa nti ogiraba mu future kwatemu ate alina kalina eno gye twagende alina kalina ate nze buli musajja akwagala mugambo olina kalina nambwayo kabonero kalina eyo eri mannya gani Lwasa naye asobola ogakyusa obimanyi ate erina kasozi erina kasozi obeereyo empewo n'ekufuuwa buli wamu mukalwasa tanjogerera ebigambo ng'akwogerera bifi gwe kasitoli ya ssente yogera bigambo bigwamu waliwo ekisukka n'otuuka okwagala omukomako nga takyasobola kati waliwo omuntu gw'oyinza okukomako naye oyo bannange
era mukwano nze bwonjogerera ennyo I use my powers ogerera atya wabawo omuntu ne mweyagala ne mwawukana n'otuuka n'ofuuka emboozi aba wamunyumira nga buli waatuula nnambwayo buli waatuula nnambwayo wamunyumira awo ngezaako kyensobodde n'osirika oba wamunyumira erinnya nnambwayo ne likuva mu kamwa naye lwaki togezaako lwasa Rasa ate muba mugenda nnyo Rasa lwasa n'ennambwayo gyamu kaponeemu tulabe Rasa lwambwayo Rama oba lwambwayo Rama Mary Rama Mary sente zikyaliwo sente weeri lwasa kati avuga emweru Benz sente weeri wandigezezaako lwasa ng'olowooza ki nze namukusiimidde tugezeeko buli omu funa gy'otuula nange nfune gye ntuula tulaba anaasooka ovaayo ffenna tubeereyo ate tetugenda kuvaayo nkulayirira relationship gye nziramu funa nno bwe baleeta ekyambe sivaawo kati kyendiko era njagala olumu omugamba nti alina ekiteego tekivaawo endagewo kakati yakyogeredde mu njogera ki mbombukuba mukuba mu biseera bino bamugamba ekiggulo lya bugina agamba nze ekyo sikyagala naawe kya wansi nnyo kya bigere njagala ono yali mukyala Suuna Beeni abasajja nga beeyongedde okwagala abasajja beeyongedde okwagala va ku bafere b'Ebungereza tugende wano we tulaba ku ground wano lwasa waffe mukyala lwasa akuteeke mu kalina ovuge Benz ate nalaba waliyo bakozi bokka webale kati ate lwasa tagenda kusumbuwa nti yabala alinga mwana muto tukola togenda kwestress kyase tugenda okukola genda wakojja kabogoza ayongere okumyumyula natti bw'ati engeri gyali omwana omuto nze ndi flexible tetwagala lwasa atuuke nga tulinga swimming pool ndi flexible wonteeka wenzija ng'olowooza lwaki abasajja beeyongera okwagala nambwayo ndi flexible wonteeka wenzija akati omwami Lwasa obubaka muwe bubaka ki nawe mubulire engeri gy'omwagala omujjeko eri stress y'abawala abamuyaya bambi ndabye bamulidde nnyo kitaata tugenda kwongera obirowoozaamu ne Namukasa board of directors of our relationship egenda kutuula nga manager wa relationship yes tulabe nga we nakwagaliza mwami Lubega ne nkugamba wotuula wootudde wamala kyoliko kyekyo kati nange tugenda tuula mutulabe tugenda mu relationship eno kiki ekiddako oba ogenda kwambala golodi njereere zokka nze nkuwa shuwa origin ezo za factor zirimu origin oyo omusajja muyayina bugagga muferefere alinga abasajja basausafu Lwasa nno omusajja wa ddala nnyo namba yawutovaawo is a good man I see him nze kasita yakuwaanya ati nze singa nabadde ggwe nadde muweereza ka inbox hello I saw the interview nkuyigiriza buyaaye nze abantu ogenda muweereza message no one labako if you want Lwasa aliko layinira banoono olaba zanti bwembeera tumuleka avuga sienta sivuga sienta bakayita bata tugenda kaleke kufunira benzi kati labayo eka neme kufunira benzi ojja kungaggawalako nga ndi mwaliya kati labayo Namukasa nze nina ekintu Mukama kye yampa omusajja nabwabeera ne layini meka nakwata ku nnambwayo Namukasa kino nkikubuulira agenda okudda engulu nga bali abakazi abasuula dde ettale nze nange sikimanyi
nze nange sikimanyi Katonda yakimpa mbuze nina zaabu munda era ogenda okulaba omusajja nga muteŋŋanye ng'erinnya Nambwa terimuva ku bwongo ng'ogamba bambi no me I don't know ekyo Katonda yakimpa omanyi Esther mu Bible yenze omanyi ekifo kye bakwata bu oliyo bu oliyo butya no sikimanyi nze nange kyendimu nze Mukama ampa omuntu ng'abaddeko ne layini 10 agenda okudda engulu nga Nambwa yasigaddewo yekka ate nga nfuuse handibaaga ye buli wenzira we tudda abaffe nze nange sikimanyi so abasajja beeyongedde okwagalira ddala Nambwayo abasajja bafiira ku Nambwayo kwe batava naye lwaki oyo mufeeko nakirowoozaako nalabyewo ssente laavu tewagirabye nasinze laba ssente omanyi bw'oba olaba Naye nga ebintu osooka n'olaba economic activity egenda otakinga place gold mining yes tinze ndi mukyala wa Kibanda mukyala w'omufere mwami Lwasa Mufere kanve ku Lwasa bwotyo bw'okuba abasajja bange ne banyiiga olina ne gwe wanyiiza saawa ejjuuzi eyo teyakuwadde ssente bangambye yakusuubiza ssente wazzemu okuba essimu ng'ogijje kyokka mbu wabadde okubidde bayingini oyagala bayiwa amabulooka n'amayinja ani atampadde mbwediriisa agenda kumpa naye kenza alekeraawo omuzego okuggyako amasimu si kirungi wamukubiddeko nga nze nange yalinawe yansuubiza okujja okyayo nakuba ku simu kandi switched off naye si bwa bubi nali mubaliddeko ebintu byonna nga jjajja mugambye booking emmere y'enkoko ngenda kuteera ku Edi gwe mmanyi kati gwe jjo teyakikoze ano yabadde eweddeko omuliro teyakinkoze oba yabadde power bank tatambudde nayo naye bangambye yafunye ku nkalu last week maama ziba weeziri golowoozo yedika ezibamwa miliyoni 2 anti teziba 2 naye kati olaba bw'ozifuna kati oyalina kalina zasitula nga 10 ate lesi bw'aba aguzeemu sementi atuweemu obusawo bwa sementi tubutwale kwa diweya babuzayo ne babutunda ne bakuwaamu enkalu n'omanya ati lisi yakubyeko 2,200 ku buli kasawo n'akuwaamu ssente ate ngenda buzimbiza awanze atazimbangako wadde omusingi gwa ttooyi tugenda munoonyaako tulabe bannange poloti yo yadda kuki bali mu kuzimba oyisa ku mbuzi kozi bayita kyegwegwa gayaza vumba ndagirira otuuka ku mbuzi oyisaawo maama yakutwalira ddala wa jjajja wange oyisizaawo ddala and it's a nice place kuba wali ku kkubo ddala eri poloti eri rich olina Land Road kati ate ngenda kwongerako omusajja omugagga mujja kuba temukyasobola kunfuga kasita bba wange alina ssente nange ndyesomera ku byobugagga ate nze nina ennyumba ojja funa nja funa ate ebyomusajja bawa alina ssente nga bamuvuma mbu mwavu kati no kankuwulira ebigambo bino omusajja gwe nnina ali so down to earth naye bw'omanya obugagga bw'alina naye bawo luli yakuba ekinu ekinu kiti omwami wange yambala ddi ebyo kyali kale bulijjo njagala okukakugamba sokotereza lipstick maama naguze lipuguloshi w'abagagga naye akoze byabanaku oba nkuwakuwanga gwe moze nno naye yantame wabigambo era natera notawuka naye moze akyusakyusa ebigambo moze yafuuka mukazi moze alina ebigambo ziba akanyumiza ebigambo 2 nga byonna bigambo 5 ku 7 otalwa pazan mbu yabikwogerako ng'ayogera ebigambo bye oba alazeewa otalwa pazan junior wetu bwe lwawedde bwe lutyo bwe lwawedde yo ekino obadde ongamba kinuki oba yali firikooters nga yajambalira wanga simanyi ndagaako
kino ekifaananyi kye basinga otambuza bwe yali akuba buli obulamu byonna beeditinga ne batemako ate kyagala bamweditinga bubi eno ne kasuku ono weetondedde buno aliwo omumwa gweyambalira ekino kiri bambi kyo kyali kiralamu kino yali akikubye blood kati lwaki mulaba bino lwaki temulaba kino twali tulina kiraba lwaki temulaba kino ate kirabika naye blood kati kankolako ekifaananyi ekituufu bwekiti naye okumanya abakazi temwagaliza Namukasa bawo atabeera eno nooza olaba omuntu bw'ayambala bw'atuuka eno abakyala be balina omulabira n'olyoka omuwazirya empale muli babi nnyo omwami omulungi temwakasinga ejenzi lyange olirabye naye omwagala oyagala omusajja ate alina enviiri z'abayindi totwasamira olinga amabini kati ayagala tubeere ku ggwe ajjaku tudisikasinge ku bigambo byosala ku bantu nze ate yayita ntwadde mu lutalo lwa gundi moze asala ebigambo ate by the n'omusanga and is okay with this asala ebigambo nze yankubira nakesi zanjogeddeko enfunda eziwera lwakwanze naguma omanye ekijja ne mugamba ate kiki omanyi Nalongo byayogedde nti ate kiki mbwate ggwe n'essendi ne muganze wabula temunteeka mu bintu ayagala kutabula n'abantu moze wa bigambo omanyi ebigambo bye yakandegera kutegeeza kino nze we munaakola ki sigenda beera mu lutawo na muntu yenna wa bigambo nze nange mbadde wano eno ne mpulira nga Nalongo agamba ate Nalongo muntu mulungi gwayagala otutabula naye mmoze oyo simanyi lwaki ayogerera Namukasa nti ayambala akabina mmoze nga yanjogerako ebigambo gamba nalabye yakoze ne interview n'agamba mbu oyambala akabina ka 2-5 aliwa mmoze yabimugamba ate Nalongo nga ndifendinga ate Nalongo gwe sikola naye mmoze nga njogerako ebigambo naye mmoze eyo ebintu byakola si birungi entalo z'otaanula togenda malako anjogerako ebigambo entalo z'otaanudde era kati nze ne mmoze sigenda kuddamumayabiza entalo zonna ezitambulira ku internet buli ntalo zembamu yazindeetera akola entalo zatasobola namala nazinteekamu mbu bagambye kino amase wabigambo otawule wakuma ye tebamwogera nako naye ng'embozi kusiga wagitanga be babireeta moze wa bigambo kiki era bw'oba oyagala okuwangala moze musigaze mukwano gwekkola era kati ekyo kyenategedde kati nabuuse mu ssanda nkyaddamu okuntuuza mu bigambo wa bigambo ye Pazo ne Junior bali kuki buli omu yeesonyiwa munne bali tebagenda kwesobola bonna balalu Junior aweereza ne Pazo aweereza amagezi genna ate nange Junior nalaba yali ayagala binteekamu Junior musajja waffe tetumuva naye amagezi gennalimpa Junior tajja kusobola Pazo yali amusobola naye olayika tomanyiriri Pazo omwana ow'e Masaka Pazo Junior mumanyi gwe Junior waffe kati njagala tufune olunaku nkunyumize Pazo yali tajja muso nga lutawo lwa bigambo okujjako nga lwabikolwa naye olw'ebigambo yali tajja musobola Junior kwenfiira anti naye yali tajja musobola naye nawulidde ya withdrawings n'agamba olutawo lwo lubadde lumutwala Junior no omanyi ekirungi kya Junior lwako abantu tebatumanyi but Junior muntu alijjo litalemera ku kintu ne bwakunyize nkyajja kwogera naawe ate gwe nga wanyize ye Junior bintu kyate bibaleese bbaawo byayogerako mwami bawansi mwabitera ddala ne mwami Kwezi ate twabitandika ddi adde manyi mukyakolagana
ne mwami Chris. Nisanga ne mubuuzera naye nambwa yakatalike kamoze wa bigambo. Moze ayina empisembu. Moze nattabula. Nze nangangeya. Moze angeyeze enfumbe ziwoleze. Ng'omulaba. Mu bantu ate abantu bamaani babyogera. Era waliwo yangamba nti bwoba omanyi mikwano kimuviko. Era mwegendereza. Tutambula ne bannaffe aba Biva Organic. Genda wali Emmengo ku nkulungu ya Kabaka weyongerako emmaaso katini awe batundira omwengo omuganda w'okyamira ogenda sanga amaka gaabwe gaggadde oba olina sukaali pressure ania athima byonna babikola omusajja weegaya mu saizi omukyala mu buliri nabukalu genda mbannaffe abaviva ebiringa muntu nattabula kati mmoze siwa bigambo naye nattabuzi nanga njogerako ebigambo ate nga ndi mukwano gwe nangangeya bwagamba bwe nina empisa embi bwagamba bwe nyambala akabi namba omusajja agenda kunkozesa moze wa bigambo nze namutegedde musibe bulungi mweraba